Infomedia yafetu kusensonga. Mama nzara yangamba yanza inatambulako omwaka gumu muninga mwana mujimu nnyo naye kirwadde gye kyava kimenya tebati amanya okyegendereza nti betusinkanye bonna tebazaalibwa nga balema okyegendereza era abantu enamba esinga balema tebazaalibwa nga balema. Mama watambula nako? Natambula omwaka mulamba kati ekirwadde gye kyava mama teyamanya nekimenya yenna ne bantwala enkozi era mbwe ensingo yagwanga bweti negwa bweti. Kitiibwa kya Yesu, kya Yesu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange z'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Mama fa bajja luli anti brother yatuleeta oli baba netukusuubira ntujja kukola ki tujja komawo ku nsonga ya muganda wa foono kagali kubanga ati sasobola okubanga akola ki ngatambula muko so ntutuukiriza ensonga lwaki tuzze era kagali tukoze ki tukalesenya bannange. Ndi satisfied nekyenina saawa eno naye ndaba nti waliwo n'oluyimba nti ojja kubugaggawo mukama wange gwe nongaggawaza ebyo byempita ebyange byonna bibyo nzikiriza nange okutola kwebyo byompadde mbikuddizenga nzikiriza nange okutola kwebyo byompadde ngaggawaza abalala okitegeera. Kwesi bifa media tuguse ensonga kitundu kyaffe kyakubiri tukyalina Ennyondo Rosette wa Nnyondo Media asinzire mu Dubai nga otwagabe mu kitundu kyaffe kiri ekyasoose netugamba nti tugenda muwerekerako okujja okukola charity ye nga charity ya leero yaleese obugaali era nga wano wetuli wewali omwana kwagenda okusooka atubira bitunnyonnyole Nnyondo tusanse okuddamu okukolaba omulundi ogwokubiri. Kale muganda wange so wano wetutuuse waneeno wetugenda okutandikira kubanga waliwo omwana naye twagenda okulaba
tewaliwo buyambi kusobola omwana ono okumufunira kagaali wabula abamusitula abakola ki abamenya. So tetwagala kugenda mu abo abasobola basobola okukola ki wabula tugenda eri abo batakola ki. Era bwe twayitako waneeno so kano si kajanja nti omwana ono mwamufunirayo kagaali kubanga tuba tumulabawo waneeno. Tinedda munnange tewaliwo kasente embeera bweti ne bweti nti bwe tuba tuleese mutusobola otwaniriza ne basanyuka. Kali nsanze tata yaliwo mu kaseera kali nasangawo maama n'ensasa takola ki nenga naye akimanyiiko nti tujja kukola ki okujja n'omwana waali. Mubuuzeeko bali batya emirimu gigenda gitya? gityo muliyo mutini omugenyi ona tukuletedde omugenyi oyo yatuleese tumuwerekeddeko naye aga nti asanzeewo gwe yono jangu otwanjuye taata ono naye atubuuzeeko. Taata lwetwa era de taata oli mutya taata nje balekeyo kale taata kale muzeeyi lwe twajja ogwasooka twasangawo maama tewaliiwo netwogeramuuko naye kuba maama namubuuza omwana alina akagaali naŋŋamba takola ki omwana talina akagaali. Kati tubadde nga tukola charity naye nga tulaba ogende busuke kuba eri ewalala nga newaka waliwo tusobola okudduukirira ne tulaba nga kyankizo nnyo tuga mwana katumuleetera akaki akagaali. ye yabaaki omwana ono yazalibwa mulamu bulungi naye nagenda nga agongobola mpolampola bwati nga bwomulaba. yagongobolera ku myaka emeka? Okuva mu buto tatambulangako yazalibwa mulamu bulungi. golowooza kiki? Sinza kukimanya. nga sisiko serozi ayogeraye mama we byayogera babiwulira nsibuya bulungi ebimu. ay'emyaka ng'emeka? 13. 13. kati buli kimu akikolera awo? Tuyamba muyambe tasobola kweyamba yenna, tasobola kwavula kuba kutegeerategeera obwongo bukolera ddala buli muntu amumanyi naye obuzibu mweggulu gano n'omukono guno gumu tasobola teyayavulako mu buto? aba yalwalamu omusujja? simanyi. Nyondo abadde amuleeteddeyo kagaali ffe ogwaffe pozi nga bali abanamula bwe banaakuba ku magezi ag'enjawulo naye ye omukyalo ono kyasobodde kubeera nga amuleeterayo akagaali bakaleete. naye tokiraga tuba ogamba obuyambi omanyi twamutulako ku kkosu entebe ne bamuwa obugatto awo yatali tufunamu enjawulo nga bamutadde embyoma ne bimugira biti ne bamugolodde amagulu gegolodde naye kati yonna geekwatira ddala kati magumu. Ebinywa bikugamba byo mu kifo ky'okukola biti biregabulezi biti ebinywa bye. Kati ku kkoso doozi yaggwayo mwavayo? Sente zaatulemerera kubanga twandisangiddwa ndowooza oba tugize sente zaatulemerera netugamba nti tegamba muna ekitongole kimulimu kalekaleko naye kati naye tomanya omuntu ali eyo atulaba tomanya wayinza okuba nga waliyo alinayo ekitongole kyamanyi ekisobola okukuyambako ajja kubeera nga atutuukirira tujja kubeera nga tumukuleetera tomanya bya Katonda kubanga ye ategeera bulungi era nikugamba banne bano abaana ne mama we byabigala babitegeera. yono omukyala ye beeteyo akagaali
Ongera okagaziye. Tata moja kayiga mpola mpola kubanga naffe. Wano amagulu walinnya. Tata yabamuteekako. Tamujja kayiga mpola mpola kubakana ne breaks zaako. Omutuuka n'okola ki n'osiba. Kati kalino kalaba mulina kamusiba eno. Kano mujja kuba mukamusiba anywere aleme kuvaamu akole ki aleme kuvaamu kugwa abeere nga anywedde. Kati wano wewanyweza oba ne wakola ki ne waluzeninga. Omukono gulina kuba nga gukola ki nga guli eno. Ati taata mu busobozi bwaffe nga ffe Abanyondo Charity kino kye tusobodde okukola. Singa tuba tusobola okukola ekisingako awo twandikoze ekisingako wano eno. Naye obusobozi bwaffe wano we tusobodde. Kale taata. Kale taata. Ddala. Amiina munnange. Tata yanguko wano abadde alina ensonga gy'agamba ndoza tuyigamba abantu abali abatula batomanya. Omwana ono yamutwalako ku kkoso naye ssente ne zibabula. So kale taata twanyonyola ensonga eyo omuntu ali ayinza okuba nga alinayo ekitongole ky'amanyi sobola omuyambako ku bujjanjabi nabo banaatandikira. Twagalako ku kkoso bamuwa engatto era nga zimugolodde bulungi. Ne guno omukono bali bagusibye gundi sementi nga bagolodde. Kati eddoozi teyaggwayo ng'essente tulemerera ne tumuza awaka okuba nga afaana bw'ati kati egongo badde yenna bw'ati. Kati kowoola ku bazira kisa abali eyo. Abazira kisa bonna abali eyo wabaawo omuntu ayinza okutuyamba ku mwana ono. Ssente kyekikulu kubanga obuyonje batugamba nti nno bayinza okukyusaamu naye kati obujjanjabi ssente nga tewali. Ate nga sinza sina busobozi bwonna busobola kugira ki nemererwa. Nza kisaina yenna ali eyo ng'alina ku magezi ag'enjawulo gusooka ku taata ono oba obujjanjabi bwonna akasente. Omwana ono addeyo mu ddwaliro osobola okukozesa namba ze ziri ku screen. Nze muzukulu wa Kabajja ku SB Media tuggusa ensonga tukyalina Banyondo waliwo wala gye tugenda okutambulatambulamuko eyo tulabe ku bantu abalala naye nga tovaako tukyalina Ennyondo Media. Ku SB Media twebaza okubeera nga taata mulabirira omwana ono ne maama mutwebalizeeko bwaba nga akomyewo kuba abasinga obungi abazadde walaba nga omwana ali mu mbeera bwetyo taata adduka maama adduka naye yawala kubeera nga mumulabirira era Mukama bawongere omukisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, or closets.
towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. West Before Media tugusa ensonga tuvudde eri ate wano tuzze wano era ku kyalo kye kimu kitundu kye kimu tukyalina Ennyondo Rosette kino bakita bate waliwo badde Lwaweeba wano Bukasa tuva Lwaweebwa kati wano Bukasa tuli Bukasa so tuzze okukyalira ku mukyalo niyo mufuna otyo omukyalo ono omukyalo ono nebuuzako brother ne mugaba baba kati mutera okujjako eno munfunire kati yo nali mumanyi already ne kati ono nali sokola ki simumanyi kati baba nandeeta wano eno togerako n'omukyala tugerako ne maama we yes wentu wenamufuna omukyala wano wabeera nga walaba wabeera ndabanga emizigo bapangisa mufumbo saabuuza bingi just ekyandita kyali kyekyo mpozi ng'omubuuzizza nendoza wali tunasobola okukolera oba tujja wano saidi za wano asobola okujja wano simanyi asobola okwewala paka wano mama alimu kujja tomanyi waali oba oli mulwadde Ndi mulamu. Oli mulamu Nnyondo twanjulira omukyalo omukyalo ono brother waffe omukulu ye yandeetawo nandaga maama we kubanga we namugaba baba kyalo gye tugenda okukola ya bugaali aba tatambula ne mubuuzako enako bw'omanyi kati ye yandeeta wano eno yes ne twogeramuko ne maama naye kamwenyini yaliwo naye wono waali tusanze okulaba nnyo nange nsanze basanga amanya nakandako nolwini obeera mu bugamba butya tebulina tapu so omukyalo naatolese tukukyalirako mu mbeera bweti yatandika ddi embeera bweti kuva buto maama gyali mulamu gyali babazadde bagamba kiki kuti okubeera ng'oli bwoti tewali nnyo kyamaanyi omukyalo ono abadde akuleetedde akagaali simanyi oba onookakozesa
nja kukakozesa. Wali obaddeko n'akagaali? Nali mbaddeko nabo. Naye kati mbadde ndudde emyaka obange 3. Zibadde 3 nga sirina. Myaka 3? Zibadde 3. Onoosobola okukatuulako? Njasobola. Kati ogende nti wabweru wakutawaanya? Yatutera nnyo okukozesa bweru. Sikozesa bweru. Lwaki? Ebweru wammenya. Okumenya mu ntambula kiki? Mu byonna wanyiga. Okuba kunaaba? Naabira mu nju. Ogenda kukola otya? Kuba kano akagaali kutambuzaako wabweru, kutambulatambulako onookisobola? Era olumala onaaba mbanga naye ekigwanidde nga ngenda wekiba tekiriyo naabira mu nju yange. Naabira mu nju yange. Kadde yagamba tasobola kuva eno munda muki mu nyumba kuba kati basobola musitula naye nga bwolaba nti wadde agadde gendako wali mu katawuni tebasobola mukola ki musitula. Kati olw'ensonga eyo ne tumugamba katuleete kanakaki takagaali nti basobola mutuuza mukaawo ne bakola ki ne bamutambuzamuko naye naakola kinalambulamuko kuba kati yakugamba amaze ebbanga ng'ali wano mu nyumba tagendako nawa wabweru kubanga tosobola kumusitula nga bw'omulaba si mwana muto omutambuze bwoti omukole ki kati akagaali kwe mama wuno. Mama naffe tusanise okukulaba. Kuffe n'otayinga tukubuuzeko eddakiika nga 3 tugende jangu wano wabweru maama. Mama tusanise okukulaba. Nange nsanyusa obbalaba Kulikayo. bassebo. Abadde bannyabo. Tunyonyola ku maama ono. Maama fe abajja luli anti brother yatuleeta oli baaba ne tukusuubira ntujja kukola ki tujja komawo ku nsonga ya muganda waffe ono kagali kubanga ati sasobola okuba ng'akola ki ng'atambulamuuko so ntutuukiriza ensonga lwaki tuzze era kagali tukoze ki tukalese nga bwetwasuubiza. Bannange mukuliko eyo nnyo. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Kati agambye nti ebweru wamumenya kati agenda kukakozesa. Ebweru wabaawo emikolo eyo mu tawuni n'ayagala okugendayo nga talina bwatuukayo buli kimu ne kimuyitako tewali kyalaba abeera awo mu nnyumba. Omuzaayira ddala. Gwe nasookerako oyo. Kiki ekyabaawo? Okufuuka bw'atyo namuzaala nga mulamu ne mutwala wali omugema we bagemera abaana kati ng'alimu ssenyiga n'omusujja ndoza gwali munda nga simanyi ne bamukuba empiso. Bwe baamukuba empiso omwana twaddayo twamala wiiki 2 nga yeegolola bw'ati. Kati okuva olwo omwana n'atawaanya n'agaana okutereera ne tutambuza mu malwaliro wa ne bigaana n'okusoma asomako ke yasomako gundi yatuwa akagaali kityo mugenzi kityo era bambi bwe kaafa ate yali mugezi bwe kaafa okusoma kwakomaawo. Omusana maji mubanga alina myezi ng'emeka? Myezi 2. Kati okuva ku olwo mulema mbonaabona n'ebubonyibonyi amaka ne gatutabukako kitaawe ne tutabuka
waka n'awatunda bintu byona n'abitutundako byonna twasigala mu bbanga. Mwe mupangisa wammwe? Tupangisa ssebo. Nange nnyina wendi mpangisa bupangisa. Wange? Alaba ekyalaani wali. Ono yakitunga. Yaba amutwala eyo ne bamuyigiriza n'ayiga okutunga ekyalaani. Akagaali mukasembezeeko wano. Akagaali kano kavudde mu Nnyondo Charity wa Nnyondo Media. Tumuwerekereko. Tweyanzeege bannange. Osobola omutuuzaamuko. Eddala. Tusobola omutuuzaamuko. Tweyanzizza bannange tweyanzeege. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Osobola ssente mmeka? Kafunamu obuzibuzibu okugizasula? Mutawangiza ddala etutawaanya. Kuba nange mpangisa bupangisa. Emmere gye tulya ngulangule. Olinayo abaana abalala? Otalinayo ku mwana? Nedda. Ennyumba etutawaanya fenna tuli mu mizigo. Tusaba buyambi. Tusaba buyambi mutudduukirire. Ontabaza kisabaliya banaatulaba. Tomanya. Emmere ogula olugoye n'ogula buli kamu. KSB Media tugguse ensonga. Nnyondo tweyanzizza nnyo mankulwa maama ono. Kyokoze Mukama akuddizeewo. Naye muzira kisayi naali eyo. Maama ono apangisa wano we bali bapangisaawo kulya. Bitegeera embeera weebeera. Osobola bitegeera. So muzira kisayi naali eyo. Nga kyonna ky'olina maama osobola omukwatizaako kagaliko bakafunye naye tebiggwayo ebyetaago. Kyonna ky'osobola osobola omukwatizaako n'abeera nga ate abeerawo ne first born we ono. So ekyalo ne kiro okitunga otya? Waliwo akuuma ke nayungako. Waliwo akuuma ke bamuyungirako. Kati ye n'asobola otutungisa emikono. Atungisa mikono tatungisa bigere. Tugenda tulagemu engeri gy'agira ekyalaani kino. KSB Media tugguse ensonga. Tunaavaayo. Toba nga ate tweyongerayoko awalala. Waliwo tweyongera naye nga tugenda kubeera nga tugenda tulagamu engeri gy'atungamu ekyalaani. So tutumiddeko abazadde mwenna abalina abaana bammwe mu mbeera bweti. Maama natugambye nti nno obufumbo bwakyankalana, musajja n'akyankalana, n'atunda byonna ne badda ku zero naye nga ye akyaliwo atoba n'omwana we. So abazadde mwenna nga otoba n'omwana wo mu mbeera yonna, Mukama abawa omukisa. Kino kyakabeerako naawe gwe omuzadde omusajja ali eyo. Obeera ng'olese mukyala wo ng'ali mu mbeera bweti, Mukama akubonereze. Nejj'oddukidde oleme kufulayo omukisa. KSB Media tuggusa ensonga. Tukyalina Nnyondo Rosette wa Nnyondo Media.
aye angende wano ku kampani webasolooza sente zange ezabapangisa kufuna kasente giberekwe sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku zino abantu bakozesa wamato estates management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Moto Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase fe abawamoto Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa wa Moto Estates Management. Mukulike banange omwaka omukadde iye guni mutsukulu katulabe mukama gyatutwala mu guno omupya byonna mukama yabimanyi tubikwasa Yesu. Nanyondo tusaba twambira ku jjajjo kakati mukuziika taata nayisaawo kaawo akalango neŋŋamba nti ffe ng'Abanyondo Charity omulundi guno tugenda kuba nga tugaba bugaali eri abateesobola kati we nayisaawo akalango ako senga sigwe yantuukirira senga najja nantuukirira n'agamba eriyo jjajjaawo oba jjajja mmwe kuba oli senga ali wali emabega yeetaga akagaali oba yeetaga okudduukirira kati bwe yaŋŋamba ne mugamba tujja kuteekateeka olunaku tujje tukole ki naye tukole ki tumuwa akagaali kamuyambengako mu byakola ki mu byentambula. Tuli ku SB Media tugusa ensonga tukyeyongera mu maaso ne Nyondo Charity. Tuli mu Charity yakugaba bugaali tutuuseeko jjajja obulamu buli buti? Obulamu buli awo bwe butyo amanya nze Paulina Nakalyango. Embeera ekuyisa etya wa? Embeera empisa bwetyo buyambi siinange abo bwentyo obulwadde bunnuma enkya n'eggulo nina ekirwadde wano mu mutima wano kinnuma oba mu bukyalusa bannange kimpisa bubi bazzukulu kinnumira ddala waliwo empekeze mbadde ŋŋenda mira nga kikendeeramu naye banaye kati nakyo kyasiganye kati akagaali ensonga y'akagaali nkayina mpozi kati kagira oludda olumu omupiira gwa oluma lwakutuka era yensonga olw'okubanga sikyajja ku kyaki naye nga bansuubiza okukakola bajja kukazaawo. Kati nno nga Abanyondo Charity ate bakuletedde akalala kati nga tukyalinda kali okukakola waliwo ke bakuleetedde akapya oddemu ogende ku kyaki. Yeebaliza Mukama buli budde bwonna. Jijja eno embeera yayo gimaze mu bbanga ki? Wangi? Embeera yayo gimaze mu bbanga ki? Embeera ey'obulwadde ey'okubeera ng'oli mu booti nga ndi mulema sinza nakugamba ekiseera kyayo kyenkana maama nzaala yaŋŋamba
yanza natambulako omwaka gumu mundi nga mwana mugimu nnyo naye ekirwadde gye kyava kimenyamenya teyamanya. Okyegendereza nti betusinkanye bonna tebazaalibwa nga balema okyegendereza era abantu enamba esinga balema tebazaalibwa nga balema. Watambula nako? Natambula omwaka mulamba kati ekirwadde gye kyava maama teyamanya nekimenyamenya yenna ne bantwala enkozi era mbu ensingo yagwanga bweti negwa bweti nga tesobola kuyimirira kati maama nantwala enkozi ne banzijanjaba kati kyomukisa ensingo nenywera amagulu ne gagenderayo. Tewoyi tosobola okuyimirira? Sisobolera ddala era njabula bwavuzi. Muwangalidde oli myaka kati ngina kajjaji? Emyaka ni mu 84. 84. Nga ndi bwenti. Olina yabana nga kajjaji? Abaana nali mbazadde nga bawera naye bonna bate banzigwako nga bafa. Bagenda bafa nali nzadde nzaalo mwenda olwo mwenda lwali lwa balongo olubuto lwavaamu nga lwa myezi 8. Kati nsigazaawo oba 4 oba 5. We bali mbayina waka nebazaaliranga waka. Tata gyali? Abazadde bange bonna. Tata w'abaana? Tata w'abaana bakulu yafa. Owabaddako wali naye nga twayawukana tetukyali ffenna. Ali yekka nange ndi nzekka. Abantu betusisinkanye bali mu mbeera bweti abasinga obungi nti abasajja bajja kiro emisana baba beekweka. N'abasinga baba tebabamanyi. Nze by'abasajja nabivaako. Nze sikyayagala basajja. Anti ngamba wali mu process y'okuzaala abaana ng'okyali muto nti abasinga obungi abasajja bano bajja kiro kwekweka bwekanga bwekanzi ng'ofunye olubuto. Nali nga mu bufumbo nga abasajja abange bandabirira. No muwala wange naye abimanyi bulungi. Oli muwala wa jjajja? Tewaliwo wampeta naye nga era ndowooza ekyasinga ng'omuleeta oli katuba taata w'abaana abakulu yafa n'amuleka ate ng'akyali mukazi mugumu kati n'afuna oyo Ssaalongo taata w'abalongo kati n'abeera naye kati n'akula nga bw'omulaba bw'otyo nga takyasobola kubeera mu mbeera z'abasajja oli ne baawula ng'ate omusajja nga ye akyayagala abakyala atono ng'akuze kati ne baawukana mu bulungi era ajja n'amulambulako n'agenda. Kiwuunyisa nno. So wano obeerawo naani? Ninawo abazzukulu obutototo bunyambayambako ku mazzi. Kati wali ng'okyalina akagaali wali ogendako ku kyaki ne ku mikolo gy'okukyalo? Nze ku mikolo gy'okukyalo sigenda sisobola naye nga ku kyaki ngenda. Mba mmanyi nkabira abantu nga mmwe abantu abakuzeemu abayo mu miitingi bw'okukyalo enkiiko emikolo ebyo sikyabisobola. Sikyabisobola bulaza. Nyondo jjajja mukwasa akagaali ke. Yanziza nnyo neyanziza nga kitiibwa kya Mukama, kitiibwa kya Yesu, kya Yesu. Tetumanyi nti oba mukatulamu kukositula oba onosoloka busituzi munnange. Wetutali wetutali ogenda kikola otya?
Wasibo tigatuukayo bwafa ne bugwayo tibuyinako mpozi kano kekanyenyanyenya naye kano kasobola okumuwa kabeera eri munda kabeeraawo n'eri kasobola okuwanirira amagulu ago agatadde n'okaleega bulungi tekatuuka eyanziza nnyo bannange eyanziza nnyo muwala mukama amuwa omukisa mukama so kakati mukwevugira bagenda kuvuga buvuzi oba osobola okwevuga zino breaks nti obango ogira bugizi bwoti bono break wali sokoleke break kano bakasibwa eno kasiba wano kamusiba mu kifuba kimanyi osobola nabo oti jjajja booti nga osindika neeri yabadde naye asinga bw'aba alina amaanyi asobola okwesindika kali kavaayo amaanyi ge gakusalako okuva olina kiro kyadde ombuuziza wali eri nga tubadde tujja mu mmotoka n'oŋŋamba idea eno ngitandika ntya nkitandika ntya kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu bamanyi nti omuntu agaggawadde alina ssente omuntu omukulu yavaayo okola ekikolwa nga kiriwa nga kino kakati nze kuvira ddala buto bwange nga ndi ku ssomero ekikolwa kino nakiina kati kangeze nti bubeera butume okuva eri Katonda bwe yakuteekamu kuba si buli omuntu asobola okikola ki SB4 osobola okusanga omuntu newali eri noonywera nobeera mu kifo kimu obeera obusibye oba tova mu kifo SB4 abantu abasinga balowooza nti omuntu agaggawadde ye muntu asobola okuvaayo naawa omukono oli omuntu eyeetaaga okukola ki okumuyambako oba okumuwanirira so ekintu kino eno ndowooza munda munze nkiwulira nti ndi mutume kubanga ne wenali nga ku ssomero twabeeranga ku ssomero ne baganda bange bano bajjanga okunkyalira ne nakuŋŋaanyanga abaana batakyalidde kyonna kibeera bandeetedde ne tuba tukirira waki wamu akisi ne bigwa mulundi ogwo kati ne wennabanga bampaddenga ebintu oluusi bampanga n'ebintu ne mbaga kino sikina nga ate nkikola ki nkirina nempa abaana batakola ki abatalina so nentekawo n'ekibiina awo naye nga nemba nfunye ssente waka oba wa n'abaana abalinga balinamu nembaliramu ne bagamba manyi kati bano abaana embeera ne bweti tufunayo kasente tubaako omugeri bweti nabo ne tutambuza wamu obuki obulamu nkyebaliza Mukama nti just kyankulira musinzo yakyetuma Katonda ate kati netuka ekiseera SB4 nti buli muntu alina obulamu bw'ayitamu buli muntu alina story ye bwe ntuuka e Dubai mu ngeri gye nagenda embeera gye nayitamu yali embi ennyo okutuuka okufa bwe nava mu mbeera eyo nasituka ne mpulira nga nyina essanyu ku face ne ku mutima ne ngamba naye Katonda ono nyinza musangawa okusiza ku kiyali ankoledde akaseera ako nyinza musangawa okumugamba nti Mukama weebale ekigambo kino nga mpulira tekimmala kati bwe natula ne ngamba kubanga waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti oyo yenna ayamba ali mu bwetaavu abeera asasudde abeera awoze Katonda
ebbanja era kala ajja mukola ki ajja musasula ate ne waliwo ekigamba nti omuntu yenna ayisaamu amaaso omuntu yenna ayeetaaze abeera ayisiza mu Katonda amaaso era ne waliwo nekyala ekigamba nti omuntu yenna awa omuntu omwetaavu oba ayagala omuntu yabeera akoze eki aba asasudde Katonda oba abawadde Katonda. Kati we natunula ne ngamba nti ekitegeeza Katonda ono nyina engeri gye nsobola okuyitamu okumwebaza nga mpise mu ngeri ey'okuba nti nyina kyenkoledde omuntu ayeetaaga obwetaavu kwe kutandika Nyondo Charity. Mu kutandika natandika n'abaana eyo SB4 okuviira ddala eyo Dubai gye nali nga nsobola okufuna abaana bendeete waka nembeeranga nabo nensula ku buliri bwe bumu nabo nendya ku mmere gye tuba tukoze eki nenfuba nga emmere ewaka nengende ku street wabeera abaana nga tebalina mmere abaana nengenda nenkola ki kiri kindi mu mutima nti buli wendaba nga nyina ekintu kyenkute nenkiwa omuntu mpulira nga nsanyuka ku mutima gwange newaka ndi muki era nkyebaliza Mukama kubanga sinze yakyeteekamu wabula byakikola ki Katonda alonda n'agamba nti kati gwe ngenda kutuma okole kino gwe ngenda kutuma okole kiri ngenda kutuma okole kitya kuba kati bano baganda bange bonna bannyambako ne idea nze nkola ki nze ndeeta teryagaana nomugaba abo manyi tagayo sente mweti kuba ne guli ogwaggwa tugende tujje abakyala abali mu ddwaliro abali ababiri nga babasuddewo ono baba yakwata sente nekwata fena sente tujje abantu abo ne idea nze nkola ki naye nga Mukama nyamba nti bampulirizaamu kabere mama ne mama musanyufu nnyo kubaliwo omukyala yeza n'agamba ne kakati oyo mwana akwata sente ezo kuba kati obugali obwo obulabo ku Dubai obugula n'okubujjayo kya bbeeyi kati waliwo yagamba namugamba ne kati omwana yo kolona sente esente zo lwaki tazikwata kyagamba buli kimu kinakyo weetaaga ne mugamba mama ko mama n'agamba omuntu eyamuzemu namugamba munange olaba Katonda ye ayina engeri gy'atuma omuntu osobola kustopinga mu ate n'ekirala omwana ye nga yawulira ate akyagala ate nange kamwa kwogera bayinza okuba bakikopa kunze kubanga maama waka woolabye wajjudde abaana be ne batamanyiko mayitire yawulira naga kati alabika omwana ekirowoozo kubanga kijja kwani kunze nanga kati abaana balabe oli omwana omulengera Brenda nimbye awaka waliwo abaana bemeka ono example yagamiro gamba mama namugamba mama bino byokola nze sibisoyo yokunganya abaana abotamanyiko mayitire oyo yakigambye mama namugamba kino sikisobola ne waka wajjude bwe wati mama abaana bakola ki nti nono naye gyali lyafuuka muganda waffe naye nga bwaki yatulidde mwana wa mama okiraba kati kibira ddala waka so abantu basinga balowooza nti omuntu olina kusooka kugaggawala kuba kati SB4 engato gy'oyambala ogiraba temmala like nsobola gati kati kangule engato yange yakabe njikole ki njambale naye muli ndi satisfied nekyennina saawa eno naye ndaba nti waliwo n'oluyimba nti ojja kubugaggawo Mukama wange gwe nongaggawaza ebyo byempita ebyange byonna bibyo zikiriza nange okutola kwebyo byompadde mbikuddizenga zikiriza nange okutola kwebyo byompadde ngagawaza abalala okitegeera kati akayimba ako muli kafiiringa nyo nengamba kino kyenyina kikola ki kimala nomba nga nyina nusu 5 ngamba kandyeko 3 nonyeko omula gwenkola ki gwempako naye alyeko so kati ye ensonga nze ndabye abantu bangi abavudde ebweru bakoze sente naye nga bakuba ettaka fina akagantuka yakanga bakuba ettaka ku kiswa kitegeeza ki abantu bajja nga balina sente zaabwe naye okuba ettaka ku kiswa ngoba najja ate naawe akola ki alina kubanga nze ndaba abajja waneeno bavudde ebweru bakoze sente naye nosanga nti Kamiri ali mu kuyimba nalyoka kwatte sente nakola ki nalyoka muyira nti kati embeera eyo njitulamuko neŋŋamba lwaki nze wabanze sikwata sente cause nze kuva ne wenazze wano sina kunyako mu bbaala naye ndi mu bino ntawuka wannawa ki ntunulamu nkuba toki ndabe eyo lyessanyu lyankanula kiyampa kyekyo kyennina kyekimpa essanyu so naye gwali eyo osobola okubeera nga okoppa Nyondo kyakola abantu bangi nnyo abali mu bwetaavu abeereyo beetaaga naye ng'oba oli awo abantu baakowa okuyamba ekyo kyokimanyi abantu baakowa okuyamba tetumanyi oba omutima omuyambi gwo gwalagawa edda abantu bayambanga naye tomanya Mukama olanga programu nga bweti gwali eyo sobola okuddamu omutima guli noyambako nawe abatalina so jjajja omukyalo ono mu bangi alonzeyo gwa kagaali kano kitiibwa kya Mukama ndemu ate ogende ku kyaki mpozi ekirala ate ekizibu kye nafuna amaaso galwala ensenke tigakyalaba naddala lino lyafiira ddala
tekyalabirako ddala lino lyesigadde lirabamu bwe lityo olukaka kyekizibu otwagirira eddagala bagenda ba mu ddwaliro nagendayo ne baŋŋamba wano emisiwa gya muno gyafa egyalina eriiso naye lino lyo libadde likyalirira mulamu naye baŋŋamba era akantu mwekali kajja simanyi bambuuliriza eddagala buli ddagala lye bandagirira ntaddemu biganye anyway so otuva wano tuddawa maama waliwo wogambye osobola akiridde enemanga ku kyaki mama si maama ŋŋamba omwana ono no yekyamanira kwe yatwala ekitundu kino abooluganda so tugenda ba chairman okay kwesi bifa media tugusa ensonga mama yetu tumaze okumubuuzaako mukama abaana abawa omukisa awo era mukama akuddizeewo maama okole ngozaawo mukwano genda ewa chairman naye tulaba wali aliyo so kyekyo Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kwesi before media tugusa ensonga tukyalina ennyondo charity era nga nwe tuli mu maka malala era tusanzeewo mwannyinaffe era nga naye embeera yeeyo kyamani tubaddeko naye eri kyamani obulamu buli obulamu si bubi yona gwetuze okulaba muwala wange embeera ki embeera bwati bwe yazaalibwa ng'ali bw'ati era embeera nga bw'omulaba emyaka ngeme 15 so nnyondo wano wato we tuli kino kyo bakiyita batya ekyalo sigenda kulimba kati muzeyi kalambula engeri gyatusanzeemu n'ekyala kitugambe kuba yebadde simumanyi kakati tubadde ku mirimu gya gavumenti tubadde ku bantu balimi bamwanyi kube tubadde tuwandiika kakati ne baŋŋamba nti waliwo abazuwa abantu abagaba obuyambi abo bazzaawo omukadde ne ŋŋamba nti
kankyame mbeebazeeko nti kibadde kitukolera bulungi nti omukadde waffe abadde agenda ne ku service abadde kati takyagenda kati bwenkyamye nemba nnyonnyola nembaga nti banne naye nyinayo omwana omulema tebangamba ti katugende tumulabeko era kati wano wetuli kino ekyalo ate bakiyita kantiini ewali mukyala wange nayina omwana maama gyebale kale ssebo nammwe mugyebale omwana embeera eri etya embeera okuva ku lunaku mulwadde naye nga talaga musujja oba gunajja buzzi sikitegera tali anywa bunywe kati mulowooza kiki ekimuluma suubira lwabadde lubuto kuba bampadde ku ddagala kwe kutereera mu kulaba nti kati omulaba bamuzaala bootyo namuzaala mulamu omusujja ne gumukuba ne tumutwala enkozi n'afunayo kino omusujja gwamukuba nga ali mu bbanga ki yali muwere wa nnaku 2 kati kwe kulemala nga ali ku oxygeni twamalayo omwezi mulamba owangadde naye bwotyo ng'ali bw'ati mpaka badde ayina essomero eyo gye twamutwala kati ng'agira n'awummula ne bamuzza naye kati namugirayo ddala ng'agenda kufa nga takyalya ng'obuyambi tewakyali ne mujjayo kwe kumuzza yali ku essomero lyabwe Kawango Kawanga we wali essomero munda eyo simanyi ani Fazani Kiremba eyo ye wali essomero lyabwe ne kati nawulidde nti n'abaana bonna baavuddeyo bo baabajjeeyo nga abaana nga bali mu mbeera bweti nga bangi naye kati obuyambi tekyabuddewo kuba nti tewakyali buyambi kati abaana bonna ne babagobawo ne bavaawo nga naye abadde omu ku bo naye kwekomawo ewaka mama mwanjulira akagaali mukama nga bwagera bwate bwageze chairman nayitirako awo so kati ndoza omwana tumuteekemu mujja kuba mumutambuliza mu komponapola okusinga okumusitula kale mama mwebale nnyo mwebalire ddala Jeni tata tumulaba okuwulira ate okwogera akoma ku kya maama neba n'abaana bati bazisitilikika gabeera eno nekano kumama kakola kwano bwoti kano kasse wansi kati kano oba osobola omusiba musiga n'atula n'atereera simanyi mutuuza kati yalebedde baaba yalebedde lwa bulwadde naye ng'abeeramu era abadde eyo ekawango ng'abeera mu katebe bwe kati nga tavaamu abeera omwo mwe bamukyusiza yakamanyira kati musabe asuuke mwebale nnyo mwebalire ddala tabitegeera genda obayembeko tweyanziza maama tweyanzire mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo sisange n'agamba gwe wase taata
Muzeeyi yagamba nti kati newe ngenda kasita okoze eki nkulabyeko mwana wange byakusaaga muzeeyi n'agenda mbyokusaaga naye mukama bwagera munnaye obulamu babulina okumuvinga on. Zaawo tujja kukwataganya okugenda okusoma yawusirika mpola bamwagala nnyo okumulaba okubanga abazungu ngaabo naye nga kino mukama kyakoze watuwo mukama akuwa omukisa. Twagala okuwumbawumba omuntu ali eyo muweereza ey'obubaka sokera ddala ngenda kankwebaza SB for muganda wange ti wasazewo okunoonyako bwe nakubuuliddeemu ko omulimu gwe nnina amafuta gy'ovudde mpaka wano si matono naye nkwewunya olw'omutima muganda wange nti wagambye Rosette kiwe kinti charity nti si business nti sikola sente nti muganda sikola sente tugende webale nnyo muganda wange balire ddala kama kumpeera omukisa oba nakunyanguyira fuga muganda wange kwagala nnyo mukama akuwa omukisa. Sister nti jangu nenebaza muganda wange oyo mukulu wange nebambi mutuma ne musumba na wali tatenguwa teri ntenguwa ali mama nomuga kino baba kiri kino anjagala nnyo 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 atwagala nnyo ng'abaana abato atumba bumba ddala ffe abali wansi era atwagala nnyo kino gyempanga ebintu ebisinga SB for ono ye yampa ebigere okuyimirira e Dubai ng'obulamu buganye ye yampa amaanyi okuyimirira nate era ng'obulamu bukoze eki buganye naye nebaza mukama kulwa baganda bange kubanga ekyoto kyange nga bwe nkitambuza bwe mbasaba omukono bambi banziruukirira kati twabe emmotoka eri bagita batya smart touch kati twagaze kwa kamotoka ka muzeeyi tebujjaamu buno buki obugaali ate kugerako nawe muganda wange nawe ngenda tukoze eki botisemu nenjogerako ne brother waffe omu yes nagamba omanyi enweri enakolera ne mugaba zilungaze tusobola okututuusa tuwala ebintu byaffe naye n'atuwa omukono baba waffe Frank webale nnyo webalire ddala brother man naye yatwalako obuvunaanyizibwa nagana gye obuntu bunene n'aburecevinga n'abutereka n'abeera nabwo era natwalako ne ku bantu abamu wetugenda okgenda so nebaza abaganda bange bonna bazadde bange nebaza abaana abambeereddewo bakama bange bintu byenkola SB for bimanyi naye abaana banesize abaana bampagidde abaana banjagadde mwenna gye muwangalya ddala abaana bakola mu biyumba mwe bakama bange kubanga ki ekyensusu Nyondo Glim ngezezzaako balwanako aye nabo ne banzikiririzaamu bambi mubale nnyo mubaddala mmwe ensonga lwaki nange ennyimirira era mmwe ensonga lwaki ntimbako ne kyentoola okuddizaako abakola ki abeetaaga ne neebaza taata w'omwana wange Rogers nkwebaza mukwano SB4 ovanga kubanga olina ekintu kyolwanirira ne mukama n'akuwa omuntu kuba kye nasabanga ng'omuntu takinako buzibu wabula nga naye akutekamu buki ng'akuwagira naye n'atekamu sapooti nti we nagula kali ne nkaweereza yangamba ekitegeeza gye kiri bwe kityo nti katukole ki katugulire ddala twakaleetawo bonna waneeno ne gwe twagula kagibukola ki gye buli tujja kuleeta mpola mpola naye nga yangamba kati katukole ki katusitookinge tuweereze bwe tuweereza so mwami wange munnange bale nnyo balire ddala era nebaza mukama nti namusaba omuntu ajja okuntegeera n'okunsapootinga n'amumpeera ddala nti yoyo yes amina akatabo kange kaneeno SB4 nawandiika akatabo waliwo abanjavuna ne baŋŋamba kati gwe owandiika otya akatabo kiki kyoyagala okulaga ensi tekiriko kulaga nsi kana akatabo The Power of Persistence The Life and Career of Nyondo Rosette kaneeno ng'obadde okasomimu okuva eno gye katandikira muganda wange n'obanga waggwamu essuubi ofuna essuubi kana akatabo koolaba si kanene nnyo nali brief enough naye munoonyeko abakaagala ka free si katunda abeetaaze Nyondo bamusanga bati Nyondo Glim tulina ne Nyondo Estate Experts kitwanna amaanyi okubeera nga tusisinkana abantu batuli emyaka gye gimu dhonzo nsinga naye nga mbe mu kamera twabazeebazeemu awo SB4 just yabadde ensobi sikusinga emyaka
yagambye yagenda Dubai nga ali myaka 18 Dubai amaze emyaka 17 17 nabula SB4 nempyamu naye watumitinga abantu nga mmwe kituwa naffe amaanyi okukola nti oli mwana muto mu myaka ekiraga nti oli mukyala mukakaalukani nnyo kituwa naffe amaanyi n'essuubi nti oba oli awo naffe tukopere ku mmwe tukole okitegeera so era fedda twamanyanga nti twali tumanyi nti abantu abakulu be bayamba abasajja abakulu bannagagga abakyala abakulu bannagagga in fact abantu balookinga bamafina bamanyi nti bamafina yayamba kyala mukadde naye tulaba nti omwana nga gwe sobola okuvayo n'ogamba nti kankwate katono kennina nkole charity nyambe ku bantu so naye gwe omuvubuka ali eyo obuyambi kati tubujje mu bantu abakulu kuba nabo nabateesuya balirinda mu ffe nti yesi bayamba ogwawe babukola kati naffe tukole tuyambeko ne ku bannaffe ababeetaaga obuyambi so tunyigire okukola amavubuka abali tuve mu kusabiriza n'okubeera nga ate tubba ebya bannaffe bakoze kuba abavubuka ennaku zino basinga obubbi so tujjemu obubbi tuyiga okukola so ogambe tulina Nyondo Glim Nyondo Estate Experts Nyondo Media Nyondo Charity Nyondo Glim tukwasaganya byansusu ndabika ntya mugundi za SB4 temuli mu filters temuli filters neskini mujira mumula muganda wange mama wange tubadde wakati mumulabyeko naye nga tolabye ku mama wange mukazi muto tumukolye ekizigo kiringa kimuzza buto muto tosana gamuno yatuzaala alabika bulungi bwati alimu embaga ngezo wenkyala mu maka g'abantu sagala nnyo okulaba ku bazadde baabwe mpozi nga sigenze ne bumalu kati akoskategedde akawumalu kati sister wange ayimiridde wale n'omulaba buli muganda gwe mugenze nga mulabako waliwo omuntu yangamba nangamba Rosette just skini zamwe ziri nakyo bwe ziri naye SB4 kera ku makyo akazigo konna just in case ge bwesizo olabe ngeri jinyizo okugubamu n'embalabe olabe ngeri gisobola okufaananamu nenne kumira ku kizigo ekya Nyondo Glim ate tetwerusa olaba ndoza yifina zino zinnako tusigala ku nasho nenga tulabika bulungi nnyo era gwe wenna gwe bala kulabika bulungi ogala kudda buto ogenda kucha ku namba sim plus 971524680 778 tujiddemu mukama yando kingira ekizibu kyenina plus 971524680 n'aba Nyondo Estate Experts SB4 muganda wange abana bajimba yambeko nene ebizimbi bye namaliriza nyina pots eziri nga ziri ready siri mukazi muyaye wali ompulideko ekintu kyonna we Dubai banga lyempangaliddewo olina kyoli ompuliddeko nti kikino kati yenze mukama yantekamu amazima gonna era omuntu eri najja naga nti Rosette yali anzibyeko bali andivudde mu ngeri emu bendala oyo abeera sitaani kozi nze nzikiriza nti esente tali yange tejja mu nsawo yange tewooma yes so tweyanziza nnyo tutumireko abantu abali tulabira mu Dubai abatulabira mu Saudi abatulabira mu America nayo yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba Bochondo kutukoze charity badde simple nenge badde nene tujikoze no side za twachamidde kamenge ndi tuyingireyo mu kyalo tutabadde ebyalo ebyenjawulo ya charity ya fona kulwali we badde ne Nyondo Charity nawe gwali guno omwaka tugutandika butandisi guno omwaka baako n'omuntu gw'osika ku mukono baako n'omuntu gw'oyambako ebisigadde birekere mukama abantu mubalabe eyo kweyagala ne batandika abantu abo naye tomanya omuntu yena nayo n'omutima omulungi omutima oguli pyo omutima ogwagaliza omutima oguyamba yeyagala yabeera obulungi okubeera obulungi tekireza nti olina ssente nnyingi nnyo wabula kasita obeera nga weyagala nawe n'oyagaliza munno obeera bulungi nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tugusa ensonga tukwebaza okubeera n'omutima omulungi netwebaza ttiimu yo yonna netwebaza abazadde bo yawumula mukama amuwe ekyo amuwe najali nsonyiwe ebyamusobako proud of me era agenda okumoya nga mwana wange I'm proud of you
tulina erinnya erya Nnyondo lyali lya jjajjaffe kati erinnya eryo nendikola ki nze nendizannyisa lya jjajjaffe lya kika ffenna tubagamba balituteekako nate nze nendizimbamu ebirala nangamba I'm proud of you era badde ampitanga soja yanga musirikale wange otuusa omujasi nti muzayinza ono so mwanange byebyo naye nga sala gyensaba ensaba Mukama Katonda ansobozese era nyimirize kubanga mmanyi nti sina kyenyinza kukola Katonda watali ate eriyo n'abantu abalaba kyoba otandise bakyoba okola ne bagamba kereega kana amalako katya nzikiriza nti sina kyensobola kukola Mukama sina kyenyinza kukola Mukama watali nate Mukama nga mpadde ekisa kye nayimiriramu nange. That's why I always say I can do all things through Christ who strengthens me. So Dubai odayo ddi? Dubai ngenda kuddayo ndoza munaku nga 5 kuva kati kubeera munaye nkyayiiza ddala ssente kati ndaba kati sawe no mabaga. Anyway, byebyo ku SBF Media tugusa ensonga twebaza betutambudde timu gyentambudde nayo mukulu Umaru n'omukulu Kamada nebaza ne timu gituleseeyo ku office Albert ne banno twebaza okubeera nga ate guno mwaka tugutandise mu mirembe tusuubira guno omwaka tugenda kubeera nga tetukoowa tutambule abatuwagira ebipya bikyali bingi nnyo emirimu gyaffe mujagale mujayikinge mu commentinge mu donatinge tetugenda kubanga tukoowa kubaweereza ku SBF Media tugusa ensonga mbere bulungi mwiraba.